Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo era n'enkwaniriza byansussa mu kitundu kyaffe ekyolwaleero nga tukyali mu Sulene ey'okuna nfuuka enfuuzi mu kitabo kyaffe abantu balamu kkoyi. We twakomye Kirazamwoyo oba mumujjukira eyali bba w'akakazi kali akatta maama wa munnaffe. Mumujjukidde ate yabadde aggudde olutalo kw'omu ku jjajja wa munnaffe. Si we twakomye awo? Munzikirize olw'okuba ekitundu kyaliro kiwanvu, munzikirize nkitandikirewo ewatali kuwannaanya. Mujjukire nti tuli mu Sulene ey'okuna nfuuka enfuuzi. Kirazamwoyo yawalana mwannyinaze n'amukyojja nno mu bidandali nga y'emboozi etaamuvanga ku mimwa nga yamwogerera. Abantu atandika okuyita Kirazamwoyo ekirengwa, ekimongwa olw'ebikolwa bye n'amayisa amasiiwuufu. Enfuyirizi nga bwe zitaggwa mu nsi, olunaku lwajja ng'ekyoyerezi. Enkoko za mwannyinaze ne zimenya ekiyonjo, zizo zikibuuseemu okutemya n'okuzibula nga zigudde mu musiri gwa Kirazamwoyo. Zigusojjodde, ebisoobooza byonna n'eminyololo zibiridde obutalekaako. Entumbi olwo nno nedda mu njovu n'ebanjega. Kirazamwoyo olwo kimulinnye, alaase, abuuse bugo. Akunjizza emikono gy'ekkanzu ne ku kabina. Ekinu ky'empale ey'emyesa emimyufu birabise, akunamye. Wuuyo yeetyebese mu luggya lwa mwannyina nga bw'atikka ensige, era enkweze ng'eyo teyakoma ku ebyo, yamuboggolera ng'ekkere ly'ennamugongo n'okumuwandulira amalusu ssebo n'eminyira nga bwe mulangira okuba omwavu era emmombo ze bw'atunula ng'obutuuga bw'embuzi butalina yadde ettaka era aliziikwa na ku kiirikiti nga Maguja. Omusajja Kirazamwoyo yataakaka nga mwannyinaze kyekkerere kye. Bwe yeemala eggogo omusezi lye yeemala mu lutabaalo ko mwannyina nti, mbiwulidde mutaka, naye ng'oli mulunzi ebyo tebyebeereka bibaamu. So tobuubuuka nnyo. Ate n'ekirala munnange tetwabaddewo, tubadde mu nnimiro. Kirazamwoyo yamwambalira n'amuwalalira. Oli yali tannaba na kubimala mu kamwa ng'ono amwambalidde lukoye buto, amuvumye bw'afunye emimwa ng'egya nnabeefunya. N'agattako n'ebirala, n'amuvuma bw'ali lunkupe, kaamukujje, empongabyoya, ssendwe, lukyolo, kyolokyolo. Abakazi tuzaala naye maama amabeere gayonsa abalungi n'ababi. Omusajja Kirazamwoyo yali talina kawoowo mu kamwa, gy'obeera nti teyagunjula bajjajjaabe. N'abakazi tufumbirwa. Bino ebigere envuba era bunnya bwa mu mulyango. Ka Kirazamwoyo tekaalwa, kabagudde ekiyiniggi, kakimuwuppudde ku ssekalootera. Omusaayi kumufumbukusa okukira ogwabitanga esaddaakiddwa. Olubale lwaleenya. Omwana wa nnyo bwe yalaba ku musaayi yagamba bugambi nti, mbikuziggwa ojooga mulala. Sibangako kikami ky'okuba kitakaaba, kankutandagire ennume y'ekigwo njigireko obutaddaayo kunsoomooza. Yamusitula ng'ekirerya n'amulindiggula ku lingi. Abaalabako balowooza nti enkizi azimenye, era abakubaawo yandyekutte munda aboloozeemu gumu. Amannyo galumya olulimi, ebyeru bizze kungulu ng'ow'empujjo, abimbye ejjovu ng'omusimbu yeenyaze. Abaaliwo bamuwuzzeeko, bwadde engulu atonse ekikumi nga Wakayima awonderwa Wango okusibamu ng'ali wuwe. Wayitawo akaseera akawera ng'apookera ku ndiri ye, nga mukyala we amuvumbavumba mbu ng'omukyondwa yamuyunga mu ssaabiro. Bano b'owulira abayungira mu bbanga abeeyambisa endu. Munnange bw'akuba ku matu n'aweera enkolokooto nga bw'atajja kukangulwa oba kuligguulwa nga lumonde. Nadda mu kuyiwaayuwa omukakasi gw'ensimbi ze mu bintu ebitaliimu,
akomye na ku mugo gwa nsonda nnya, era ajja kukimukola kyalifaalojja. Ye yagenda okubuukulwa ku nsi mbu yajja n'amasongezo mu kibuno, ago nno ge mannyo. Bino byonna byawulirwa lunye, naye ng'omwana wattu mwannyina abiziimuula, ye ng'awoza kimu mbu mulokole, ebyo kumala manda. Mizimu gye gimubonyaabonya oyo. Yesu yagisindiikiriza mu nsenyi enkalu ne mu nsozi gambalagala. Ye mwana wa Yesu Omuyisirayiri, si be bano abatta n'okubonyaabonya abaana ba Katonda mu Misiri. Bwagolimire mu liyiiri, daluli erimutawaanya, akaabire muri woowotto, ng'akyala gye baamutunda. Abange bwe bakwebaza n'ekkumi nga bwe litakyawooma, baakanda kumulabula yeesalire ku mwana wattu ku magezi, nga kuli kuwala nswaswa ku lwazi. Kati abamu nno abakube olw'okumutayirira n'okumuwanjagira ave mu kulatta. Ng'abaddamu kimu nga bw'ali omulokole, akola bya mu musana, taligenda mu masitaani, ebyo bya kizibe ky'amaaso, ye yanaazibwa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga ya Katonda, baamutabuti. Omukube olwakuba ku mpembawemba yeegaganula, ssente n'azitungula ku lwayi, ne yessa mu ddemeezi agende entwete ku musamize we. Nga bwe saamwerekerako, ebyamusawulwa yassa abimanyirawo, nabitegeera tumukutta omuzimu gwe. Gwatulombojjera nti eddagala lye baamuwa lyali lya kusimba mpeke ya kijanjaalo ekyeru ku malaalo ga muzibe. Abantu bazibu era nsolo zennyini zeziya zinnaazo. Omusajja teyeekuba na mukko mu mutima obutatirimbula muntu wa beene, awataali kinene kya nnyo kye yamukola. Waakiri ebintu byandiggweredde mu mbuga, naye owaayi munnange naye alikisasulira ekyo kye yakola. Anti sekiriba kya ttaka, ani atali kyambala? Buli muzaala alina okukyebikka. Omulungi jjajja agamba nti Kirazamwoyo yazinduka mu malye ng'ag'omusu, ekijanjaalo n'akisimba nga bwe yasawulwa omutemu era omulogo. Ssebo sitaani mu balogo mu nsi muno tomooni, era b'amaanyi maawufu Lugaba ge yabagemula. Ekijanjaalo kyamera ne kyengererawo era ne kikalirawo mu lunaku lumu bwe mmummululu. Bwe kyaloza ku kawoomera abalezi ne kyeyasa. Bino byonna okutojjera biti ng'omwana wa nnyabo omutwe gumutta, gumupecca, gumutolobya, gumupiikaanya, gumutooziiza, gumuwuubaanya, gumuboyaanya kufa. Bwe kyeyasa kiti nga naye lumalamu amazzi, emiranga n'ebiwoobe byasaanikira ekitundu okumala ennaku. Nga bino byonna biva ku kuwalaza mpaka. Oba abasajja baalyaki? Bansobera. Abasinga obungi tebabuulirirwa. Simanyi oba mulina mitima gya mbogo oba gya njovu. Nze naawe. Munnange bw'atyo omuggalanda wa nnyabo teyandifudde, naye munnange bw'atyo bwe yafa olwannaganga oyo. Enseekeezi mu kibi teyalinnyayo wadde mu kuziika. Obukakafu bw'okumussa empoli ne bweyanika mu lujjudde, mu lwatu. Bino byatufuukira bikomberwa ng'ebbwa ly'oku mumwa. Ekiyunguza amaziga, omulambo gwajjula ensekere z'omu ngoye ku looti, ku jjoola, ne ziguteevuunyirako nga wabuloolo. Naffe ffennyini bannyini mufu zituguddeko, zitumegenya lutali luno. Ko ffenna nti kooti wano wafiira muloge. Abakyala si ffe tukaaba, tutontoma, bwe tuloma, bwe tulokompya ebirungi omugenzi by'akoze. Ku luno omulambo twaguddukako, era abaagusigalako baali ba lubatu. Gatengero n'ensisi byeyongera mu maaso ng'obugolo. Guba guzingibwa mu luggya ng'enkola y'Ekiganda, enswera kabooko
nejja Kaasambiro yiiyo ewalampya omukooge. Abamu kwe kussaako kakola tondeka nnyuma, yo ng'eri kuli yeegiriisa, yeeringalinga, yeemoola nga kennabangogoma. Tuba tuli emagombe, ettaka linaatera okumuggweerako n'atandika okubuuka entunda. Omwogezi obubaka n'obulamu bw'omufu teyabisiinyaako, anti nga zitomera abeesisiggiriza, abeegumizza. Twanyaamanyama, abamu twatirigeenya, abandi baapirippya, abalala baalanduka nga bakungiriza, beekokkola, beevuma omulogo, byonna nga bya busa. Mu kaseera ako Kirazamwoyo aba kwesaanya n'alabwako, singa naye avuyiza mu lukuusi. Ekyalo kyasombooka kyekuluumulula n'ebissi, na buli omu kye yali ayinza. Baggunze enju ye bajaaze ku ddimwa, basanjaze, batemyetemye ente, embuzi, endiga, buno obusolo obw'amagulu amampi mu butegedde, n'okusaawa ensuku zonna. Obwana n'omukyala buwumpuddwa enkufu, buli kigule kyateekerwa ekitawuliro kya nnabbambula w'omuliro. Teba poliisi ennawunyi kutaba mu bwangu n'etubunya emiwabo, singa kati n'abantu be lufumo bufumo, era balula balifa bukadde. Era yalonkoma abaamukola, ekyawankoko kyakola abaana be, okukkakkana nga bonna ebawenjezza n'ebatwala ne bakubwa mu mbuga z'amateeka. Oyinza mwana wange okwebala obugezi nti gwe mmo, naye munnange abaakwatibwa abaabwe omusango guno ogwa Naggomola baagutta mu ngeri y'ensi ey'ekiddugavu. Gwagenda guseebengerera mpola, guggwekerera ekiserebettu, ne babejjeereza awatali kuwaayo mpeke ya nnusu, ne badalya. Ebigambo bino jjajja bye yannyumiza byankengentereza nnyo, n'enkuba ebifaananyi eby'enjawulo nga kibadde kintuuseeko. Wano omukulu we yantumira ekikapu ekyalina essibiiti yaakyo ku mumwa ekyamusulanga emitwetwe. Yaggyamu akalembe akakadde ak'omuwalume omukadde ogwa gwedda ku mpagala, nga katungiddwako n'akafumo akaweese nga kasirikitu. Kyava abinkwasa ng'eno bw'akoola abalongo, emizimu, emisambwa, lubaale n'amayembe ku ludda lwa mmange. Olwakimala n'ayita egy'ekika kyange ginkuuma empangaale. Nzijukira yabinkuutira okubikuuma obutiribiri, era nti tebinva mu nsawo buli lwe mba ntambula, ng'effumu lino lyakwetanga buzibu mbu eyo mu matumbi libenga tteeka okuwandako n'okufujjako amalusu emirundi 3 ng'omwezi gwa mbonekera ne ku ggabogabo, nti bwe nnaakolanga bwe ntyo bye ndisaba binankolerwa. Konze ompadde bwaki kati? Ndaba sibirinaako nnyo muganyulo. Yanziramu mu kalimi akawereba omuzigo sendabaguzi nti, walumba ono talaga. Ebintu bino biri kuyamba mu nsi eno. Namutaawula ejjudde obujja, ettemu, obulogo n'obukyayi. Munnange ebimu ku bino bwe biri kweŋŋanga kirisaanawo ng'omusulo bwe guwokya ku nsiko. Abaffe bali kwogerera, oliba ow'olutwe n'ebirala lutotto. Osabanga busabi ng'obikutteko byonna biri kuyita ku mutwe nga gw'onyegera. Wano ekiseera ekyo nali nkuulama nnyo, era
olunaku lwakya bulungi ng'endala. Era kaakaawa twakamunkuulirako emizinyambwa emikalirire bwe twakaggwa ennyalwe ne tukkirira tunoge emmwanyi. Ekifuluusi bwe kyawera yantikka tudde eka, ye yanvaako emabega nga bw'asejjera ku magulu ga 3. Omukadde simanyi oba yaliko enfoyirizi saamanya, anti mu kkuba akati weekaamukalabulira ku kakongovule n'afuna akatuututtu akamuviiramu ekiravvi. Ensenke nedda mu ndali. Era obulwa ne bukula, n'afuna obulwadde bw'ettalo. Okugulu kwawerebwa era kwasiigibwa emmumbwa ey'obulwadde buno bugende okukkakkana nga mumuviiriddemu bw'akadduwa nnema. Ezziga ly'omukulu liva wala. Jjajja namulaba ng'akaaba mu bulumi obutagambika, era okugulu kwatungwira ne kutuutiira. Abalungi abaagalo baamusombera eddagala awone nga basira kiyobyo. Jjajja munnange eyagogonokanga mu bunyonyi akola emirimu gy'omu ttoggo, mu kaseera kano gwali gufuuse muziro ng'obulumi bumwaziiranya, bumwetooziiza, bumukekejjanya mu kiriri kye eky'embalaasi. Era bwe lwamuyinga ennyo ekitanda kye kyamenyebwa ne kizzibwa mu ddiiro ng'era buli kimu waakyeyambira. Takyali mu luyingo, ng'asobola za ku magi ezipaapala takyazisobola. Yali buli kaseera alaajana kimu nti, olumbe luno lumukaayula, singa luntema lumu n'empona obulumi yaaye maama nze. Obudde bwanzirugalira nga ndaba omukulu ataawa munywanyi wange eyawoomerwanga kaataaba ne kaakaawa. Mu kaseera kano nga bimuwunyira akafumbefumbe. Mu biro ebyo twatandika okusuzibwa mu mpalo, si kulwa olumbe omukadde lumusonjola mu matumbi budde, ensolima ne zimugegena zituuke n'okumutungulamu enjala, n'afa obubi nga yeezinze yeegeseegese. Obudde bwanzibirira bannange nga ndaba ow'omukwano lumwetooziiza mu bulumi obw'ekitalo, nga buli lwe muwulira ng'awoloma n'enkutuka enkizimuli, ne neebuuza nti singa jjajja amala n'ambulako n'alamaga olw'ekaganga mba nsigadde ntya. Najuliriranga tuzaame naye ffembi, ennaku ereme kunsenyenkera ng'enkoko etungiddwa ku musito ng'ebabulwa. Nalowooza enkuyanja y'ebintu bingi, naye nga byonna biringa akomba mu kyekkobe oba ng'omuyala awema ku vvu. Nakaaba nga mulekwa okumalira ddala akabanga, nga bwe nfuna ebinsoya mu bulago, ng'emberebezi eva ku bakyala. Mu kifo ky'okuŋŋumya n'okumbudaabuda baddanga mu kubyasanguza nti, mwattu nva nnungi, kirabise boosiba ebikutuka, tubuulire omwana ono enfuuzi atannaba na kwesusunkula, omulekedde ani ddala? Gwe nnyina, gwebadde kitaawe, katugambe byonna byonna, tugenda mukola tutya? Natunula ekikapu wange enkoko ebiikira awali embwa, nalabira awo nga gayyunguka, gatonnyolokoka ng'oguli ku kitaliri. Abantu baamupokera eddagala ery'okumuukumu, era enkeera yakuba ku mpembawemba, era nako essubi ery'okuwona ne libukala mu ffenna. Walumbe empoza atukongooza bigere, atuwuddiisa nnyini. Natandika obutamuva ku lusegere. Awo mu kasendabazaana yagolola omukono ankwateko mu bwala. Simanyi kyamusindika, yasirittuka ng'omusindike
nangwako mu kifuba amakiikakiika. Saamanya nti yali ansiibulira ddala, yakololamu ebiri ng'omulwadde w'akafuba nga bw'alaakiiramu. Olwamuweezaamukko ekyaddirira kwali kuziba mumwa era twasula ku tebuukye. Enkeera awo mu makola g'ebyemisana n'azindibwa kasikonda eyamutuyiriza ddala n'amumeza omukka omusu. Bwe ntyo ne nsigala obuggo mu nsi okutuusa Ssenkaaba lwali nziga wensula nanga nkwakkule. Mu kaseera ako nafuuka akawuguwuggu ne ntunula Nnakimaka ng'eggumba eggereke ku nkolo nga ŋŋuma amasajja ekimyu ne nkisiba. Abakungubazi baŋŋumya buli kadde nga si kulwa nange entunnunsi zintondola. Omusaayi gwa kitange ne guzikirira ddala. Nafuuka nammommo era enfuuzi fuluku. Ampuliriza, essuula ye ebadde mpanvu naye tugifundikidde. Eno yebadde essuula Nfuuka enfuuzi ey'ekitabo kyaffe Abantu balamu Kkoyi. Bw'etyo bwefaananye. Essuula gye tugendako yo nzibuzibumu, egamba ag'ebukunja gaatusattiza. Mubeere bulungi, mweraba.